era waliwo alyambuzizza nti ku Museveni ne bannayuganda ani yeesiba ku munne. Ne mbagamba Museveni yeesiba ku bannayuganda. Si bannayuganda yabatwali kubanga singa abantu bebeesiba ku Museveni lwaki wajja mu bantu tebamukubira engalo. Namugongo yawedde ku osajja ku Sande yali ku Mande yali ku Mande bombi bayingira. Museveni yasooka okufuluma katugambe mu kufuluma nono n'afuluma ensi yali nzaani kubanga singa Museveni yabadde crowd pooler asiye yesiba ku bantu we yali genze abantu bonna Namugongo yali kaze abantu babadde bagamba akyaliyo president w'abantu kitegeeza Museveni yesiba ku bantu mu ngeri etya ye gyamanyi. Gweno nga munnabyabufuzi omukukuti kino kanti yiseewo tekibadde ku script naye nkiwulidde bayinza abantu aga Dr. Kwefu naye yeewaana nti yawulira eri naye olabe ekiri South Africa ekya Jacob Odinzelekesa Zuma ne Cyril Ramaphosa kakati bagamba nti namwe tebagenda okubakolawo NUP bikole kya South Africa lwaki bagamba South Africa kyeyakola ku Mandela bo beekoppa bibibeerere gwe mulamu bwo woyita mu kibuga weegomba jjiini mbi unakugomba kirungi kati bakibeegomba ekibi kandi mubayisegomba kirungi kanabo kaba bayise omusajja abafuge paka chobola banga bakola tebeegomba tebasobola kwegomba nguudo tebasobola kwegomba muntu afugako n'alekulira tebasobola kwekola ki bo buli awali ekibi era baba beegomba kwa travel Nigeria corruption bagifaako akalu keguli kyona kikamegombyemu kyakuyisa bubi malema bo ekibi enguudo begomba ze Congo obukulembeze basobola kwegomba bwe Ghana oba Mandela yakola atya kwanga ulideko nga bagamba Mandela twamuwala ekisaawe nekyo ekiraga ddala twamuwa respect bo buli we bagenda begomba kibi nze mulya nnyama negomba kirungi banyabo ne basebo tubaniriza nate mwebale nnyo mwebalire ddala okutambula naffe nze sesanga batte the great twatambudde ne Idrisa Lukwago tuli wa meya owa Makindye Haji Kasirye Ali nganda mulya nnyama inshallah 2026 okiriza Katonda wanabanga akkiriza yomu kwaba abakkiriza nti ekibuga akyewulira ekibuga Kampala ayino singa Haji Kasirye ono anaaba awangudde yanaaba afuuse omulodi ow'okubiri okuyingira mu office eyo oluvannyuma lw'etteeka erifuga ekibuga Kampala okukyusibwa okubulijjamu KCC Act ne lidda mu KCCA Act ekibuga nekikyuka okuva mu Kampala State Council nekifuulibwa ekitongole ekyetengeredde ekyatumibwa Kampala Capital City Authority. Mu tteeka eryo tulinawo Haji Elias Lukwago kitegeeza nti singa Mungu anabakkiriza Haji Kasirye nganda mulya nnyama n'ayingira okusite holo yanaaba Lord Mayor ow'okubiri mu byafaayo eby'ekibuga Kampala. Tutunulira ebintu nga bwe bigenda maaso mu ggwanga ensonga nnyingi zitambula ziva mu buli nsonda palamenti amaanyi gataddewo egamba nti obuli bw'enguzi katutandikire wano okubulwanyisa kwabalooza nti essiga erya executive omukulembeze w'eggwanga lyakubiriza liremereddwa okulwanyisa obulabbayi obubbi obukenuzi n'obuli bw'enguzi. Palamenti egamba katuyite wano olw'okuba ffe twalondebwa abantu batwesiga mu bitundu gye tuli katulwanire wano baagala kusensalinga abamu ku bakulembeze ba palamenti. Oluvannyuma lwa Kyagulanyi Ssentamu Robert okwolekera Masaka poliisi n'eyimiriza enkuŋŋaana ze waliwo ebyayitamu byali bingi netugamba nti omusajja ono wadde nga mukulembeze alina office ey'obukulembeze naye foot soldier ensonga eyayitamu yali ya neeyisa ey'aba foot soldier. Waliwo abalumiriza nti nno ba foot soldier bakozesa amaanyi n'obuyinza bwe babeera nabwo nga batambudde ne pulezidenti waabwe okukola obumenyi bw'amateeka. Yaya mbuze ku foot soldier ono ndabe oba naye ensonga azimanyiiko ezo n'ebintu ebirala bingi ebitambula of course bye tugenda okugaayagaayamu
Haji salamu alaykum wa Alaikum assalamu wa rahmatullah. bitambula bitya? Alhamdulillah katonda atuwadde obulamu newankubadde ku mirimu gy'ettambula abantu baffe bangi bakoseddwa ng'abempulira bwe twali tugenda e Masaka obulamu katonda abuyinza obukomezaawo ne busigala nga buli omu yeebuuza naye nga tusobola kuteebaza pulezidenti wange Kyagulanyi obuvumu bw'alina okulaba nga abadde kye yasuubiza abantu akyakiriko. Nze ntera nnyo okugamba abantu nti pulezidenti Kyagulanyi kye yakola byempulira oba byendaba ku byambuuga nina reference. Twali e Dubai nga tugenza okugyayo abaana tuba tuva Abu Dhabi tutuuka ku hoteeri awo tusooka okutula mu meeting kubanga nkolayo nga muva mu lutabaalo tuba tuli mu bitebe bya hoteeri nendeeta okusaaga kuba bwe tuba eyo waaliwo Selector David na tiimu yaffe otambula naye y'ensonga namugamba nti pulezidenti bwenzijja mu State House nga nzizo olina gyontupise nangamba olowooza ndiba nkuyise bulungi gweolina akiri mingi ngenda mbakunya bagambye oli e Congo oli mu ttaka lyegondi engenda mbakunya mulya nnyama nendowooza nti gayi pulezidenti tukuba lwali kati bino ebya Oweekitiibwa Mpuuga bwe byajja nali nkiinako mentality nti omusajja ono bwatyo waali. So ekyokusooka disciplinary action ye yagikola nnyo mu Firebase kubanga olaba banne bonna bwe baatandika ebibiina ebyabayimbi ate okiraba nga ekiki kyalina enjawulo abantu bwe byabadde era gundi voice we yamwawukanako juzi wano n'agwa mu panki za Museveni bukyamaanyi naye nga banne olaba nga be yatandika nabo banumbiyanirye okujjawo gundi oli ayafa bayimbye nabo ebintu biyinza okuba bitambula bwe bito naye abadde nabo kati bwolaba abalala owulira ono bweki byavadde ono gundi yaliko ewagundi ono gundi yaliko ewagundi kyagayo so kati egundi eyo nenjimuwamu credit. So obwesiga obwo kyobola bamwebaza newankubadde tukolera munnakyemalira. Omanyi abantu tebamanyi nga muli mu gavumenti ya nakyemalira. Gavumenti ya nakyemalira musamba omupiira ategeka ekisaawe fe abaali basamba omupiira wagendanga e Nigeria ne bakujja mu kibuga ne bakutwala eyo Abuja ne bakujja mu Abuja ne bakutwala awalala ne muyita mu traffic kati mutuuka kiro ku hoteeri saawa 9 nga kiba bafunidde hoteeri kyokka ate nkya mukomawo mu kibuga Lagos okusamba omupiira oba okitegeera kati nga fairway oba fairness mu kusamba teriiwe ne baba kuba goolonya yasigadde e Kampala kati tusambira mu kisaawe ekyanakyemalira yalina ssente security organize abantu be balina emirimu yalina red card alina n'engatto ya sukulu ne bareefu babe kati oli alengera n'atakirabo ate nga nakunyumizaako oba gwe nagamba Kyagulanyi teyafuna mukisa balala gwe baafuna sitori yo nagikuwa wagisala bulungi. So Kyagulanyi teyafuna mukisa kubeera kufuna goodwill y'abannabyabufuzi yajja ne bamulya nnyama kimuli ekyambera n'olwaleero Oweekitiibwa Mpuuga akyalina kiri eky'emmengo nga siroopu nga tasobola kugenda n'alambula ddwaliro ly'ekibogana nga kati wabadde akola ensi neemumanya kati najja ne bamulya nnyama abantu abaali ba MP ne bameeya nga tekuliiko political leader nga walaba Ssemwogerere we yabulesinga Besigye nga walaba Mao baavangayo omukadde waffe Boniface Byanyima Bakasiyano Wadri baani ku Besigye omukisa ogwo kati Kyagulanyi obolaba oluusi mutunuulira ye ne mutwala ng'ekyenjawulo era alinganga mulya nnyama bwe yajja bwe najja kubwa mmeeyo obwasooka abaddipi abasinga banneegaana era nempangula Dr. Mayambala mu kamyufu ne bangamba tasobola kuwangula ava mu ghetto tekibangawo omuntu awangula obwa mmeeyo ateekwa kuba aliyeyo wafunga alina olujja lunene ne bagamba leero era abamu bangambanga oyo ensiri zamuluma omutwe anaakulembera so n'olwekyo kati bwe weetooloola mu ggwanga n'obuuza bammeeyo abakoze obulungi mwali abantu bangi bazze wano okubenchmarkinga kanso zange ffe teziyiika nze nabeerako mmeeya ng'ate nze sipiika okumala emyaka 4 era ngera nempulira abantu anaakubiriza ati olukiiko lwa kanso so n'olwekyo olaba Kyagulanyi nga mu myaka egyo waki otiina okutendereza Kyagulanyi. Nze lumu nagamba nga Sebaana awummula ne ngamba bannange nti Kenneth Poka kandi akwate ekibiina ne batya
tinimbaga nsigenda kuwagira Mao era mu Buganda mu bakulembeze nze navaamu ayogera Ssebaga ne Mao akimanyira wekimubuuza era nze nali campaign manager wa Ssebaga nentambula eggwanga lino lyonna nga nsingagana ba delegates nagenda Koboko nengenda Abimu nengenda Nakapiripiriti nengenda Mbalala Kabale kwe kumanya eggwanga era Mao wakwata obuyinza obwa DP ne bagamba musudde Baga kakande kati kyovola abantu ne kati era juzi lwalo bwe nalina kati Kyagulanyi akikutte wemeka so n'olwekyo Kyagulanyi omuwa credit president Kyagulanyi okubanga atukulembedde ate nga mulimu ne basiniya kubanga Mao kyamulemu okulembera basiniya baatagalanga naye abalina Mao mu myaka 2 Balukwago baagaana baani Balulume baani Kyagulanyi ffenna atulina bitagadde ku bino ebitaano kubanga kye yaleeta tubadde tubiwulira mu Bazuma tubiwulira Ghana nti abakulembeze abanene tebazza misango wuziza nabbu bizikwata buwojjolo na biyenje omusota gukiyitamu kati obulabanga buli omu yesansawa nga ne Museveni yakireeta abanene tebakwatwako wano ku mabaati galimu abanene ganoonyayo bannandutu ani nowuni namba kwatusobola nandutu ne bwayitawo baga omukazi oyo aleese ebiwempe aleese eki yani oyo ntisemuno oyo gwoyogerako yaliko minisita oba okitegeera bano abala bagendayo ne bavaayo so kakati Kyagulanyi kye yaleeta mu byobufuzi bw'eggwanga kirala that's why mutuyita bafuutu soja Ssebaga yalina baseya yasooka okugenda mu baseyas Museveni n'agamba ba peasant naye yabalekayo eri mu balonzi yagambanga ba peasant bange obasimanyi kati oba bakyali babe kati bazaala alina bazzukulu naye akyabawuliriza ku misolo gy'ateekawo kubanga waliwo jjajja akuba abantu bwe batyo nze wengende ewa jjajja ng'akyaliwo nga nkwata ku gaali bajja amajjajja naye bajjajja b'ennaku zino bamanyi Museveni ng'atukuba emigo ddala oyo jjajja kale so n'olwekyo Kyagulanyi bwatyo so kati ffe tulina muyamba abalinga abagamba nti tuluddeko mu byobufuzi kuba saagala kukozesa kigambo siniya ebyobufuzi tebirina siniya kubanga basiniya bangi bakasikano baddiri bakoze ensobi nomala abantu ne bafa gwe noga nti nze ngukubye mu ttaka oba okitegeera so bino ebya roopu mubyerabire FDC juzi wano yajjawo mukwano gwange okavuye Kasese neteekawo Winikiza neteekawo Betty Aworo cyane kakati mulabanga Kyagulanyi kyakoze Museveni yajjako Kisekka nawa special akazibu kakati buli Kyagulanyi kyakola abantu balabanga ekipya kuba tebalina history yajjako Mbabazi super minister nawa Lutakana najjako Lutakana Rugunda nawa Nabbanja nebwe oyinza okujjako Lutakana Rugunda nawa Nabbanja olaba kijja mumbere y'obuntu kirabanga ekitajja naye oliyengezanya ebyobufuzi kakati lwaki Kyagulanyi omugamba nti nekuba musango yagyeko gundi n'ateeta gundi yagyeko gundi kubanga ffenna tuba tetumanyiddwa kati omuntu waafuna omukisa bannakampala oyogedde tebafunanga bukisa kulaba ku loodi mmeeya abavubuka babadde balaba Lukwago ngera abavubuka myaka 2 balaba Lukwago mu kibuga kati balinayo omukisa mulala kyova olaba nti constitution ya Nuupu erina byegenda okuleeta ebipya ebisanja bibiri abantu bafuna omukisa kubanga si gwe ogenda okumalayo ebyokukola bannayuganda abaana basomye P7 emyaka 15 bateekako loodi mmeeya omu basomye P7 emyaka 2 bateekako Museveni omu abo babiri emyaka 4 abo babiri batufuukidde ekyambika mu kibuga ne mu ggwanga lyonna era waliwo ayambuuzizza nti ku Museveni ne bannayuganda ani yeesiba ku munne ne mbagamba Museveni yeesiba ku bannayuganda si bannayuganda yabatwali kubanga singa abantu bebeesiba ku Museveni lwaki wajja mu bantu tebamukubira engalo Namugongo yawedde ku osajjo ku Sande yali okumande bombi bayingira Museveni yasooka okufuluma katugambe mu kufuluma nono n'afuluma ensi yali nzaani kubanga singa Museveni abadde crowd pula asiye yesiba ku bantu we yali genze abantu bona Namugongo yali kaze abantu babadde bagamba akyaliyo president w'abantu
kitegeeza Museveni yesiba ku bantu mu ngeri etya ye gyamanyi. Gweno nga munnabyabufuzi omukuukutivu kino kantiyiseewo tekibadde ku script naye nkiwulidde bayinza amatu naye aga Dr. Kwefu naye yeewaana nti yawulira eri naye olabye ekiri South Africa ekya Jacob Odinzelekesa Zuma ne Cyril Ramaphosa kakati bagamba nti namwe tebagenda bakolawo NUP kabikole ekya South Africa lwaki bagamba South Africa kyeyakola ku Mandela bo beekoppa bibiberere gwe mulamu bwo woyita mu kibuga weegomba jini mbi nako gomba kirungi kati bakibegomba ekibi kandi mubayisegomba kirungi kanabo kaba bayise omusajja abafuge paka chobola banga bakola tebegomba tebasobola kwegomba ngudo tebasobola kwegomba muntu afugako n'alekulira tebasobola kwekola ki bo buli awali ekibi era baba begomba travel Nigeria corruption bagifaako akaluke keguli kyona kikamegombyemu kyakuyisa bubi malema bo ekibi engudo begomba ze Congo obukulembeze basobola kwegomba bwe Ghana oba Mandela yakola atya kwali owuliddeko nga bagamba Mandela twamuwala ekisaawe nekyo ekiragaddala twamuwa respect bo buli we bagenda begomba kibi nze mulya nnyama negomba kirungi siyinza kwegomba atomic bomb za America negomba system yaabwe gye bakulembereramu obo kitegeera so munsi muno yiga okwegomba ekintu kyo gyeri n'oleeta wano nze bwezaala ewuwo nyinza okwegomba butembo maati era nkubuuza buno wabugula wa gwe bw'otuusa wano tombuuziza kano kakalina kenyalo kakalina kano oba watambulidde mu business class eya Emirates gye babugaba tolabye ku motoka eno temuziraba mu lubiri eyo efaanagana neya kabaka Mazze Kabaka Muteesa walabye ku motoka gye bayita Benford zabamba America yeno so kakati gezangako katati namwe abavubuka nembaleetera eno ako kati tokiraba obumotoka obuvuga egonze Formula 1 so kakati muyiga okwegomba togamba nga munze ekibi kye neegombye ekyo kitugenda bakola lwaki muno omwaga ekitegeeza buli ekikolebwa mu Uganda mwe zino tekeze tulaba abantu obulago mwe mwazireeta mbuuza bazireeta bati security wejja okukwata abantu ekoleti mugamba abantu tebafaayo ku street security bwejja egwira batte nemukuba mu motoka kati abantu balowooza oba security yezze bagenda okwekanga ng'omuntu bamubye bakoze eki kuba security yamwe yenkola gyejja bano okujjukira nti abadde mubbi kubanga security waffe bwejja kuba mugongo bigala bya mundu kukuba tteke kusula mu drone kuvuga genda kati n'abantu bakimanyira beekanga bwekansi kyabasajja babbi omusajja security engeri gyeyambalamu security eyinza okugira muleeya nga mulya nnyama naye ngeri smart niye baleetera ddala abantu abafaanagana bakifeesi omuntu yenna ali shabbe akutte mundu ayambadde ebisapatu tasanyiridde amaaso gamumyuse kakati yakutte era n'oli anajja okukuba omuntu era naye bwafaanana ente enkulu weeba esika omuddo ng'egaaya ento ziba ziraba so kati ye difference eyolerawo yensonga lwaki ensi efaanana bweti nti bannaffe bagikulembedde irigale nangeri ya kivandulo kubanga nze ndabako documentary ezimu nalaba Inspector Deriki bakasita German ndaba FBI ndaba Security Service kubanga oluusi bye bazannya biririyo bajja nga kati bwe tuzze ne bakulaga ntizegunga balina emirundi mingi bakwatamu omubbi naye wano olujja bakulabinga mu ntebe yo meya tugenda oli senior citizen oli kati bana n'ababbi bwe bukudi bwe baliko kati abantu bagenda okwekaliza nti omusajja mubbi yagenze dda abantu abali kuumiddwa tetukuumibwa osanga akulira PRU ng'alina abasirikale 5 gwe meya osanzeewo wansi abankuuma abantu bana Uganda babbibwa buli minisita alina abasirikale 15 ku police post eyaffe Nabisaalu waliwo abasirikale 4 mundu 2 minisita alina lidika eriko 6 mu maaso watuddewo
baba erina munana kwa ne driver naye bamusirikale ne driver bamusirikale abo batambudde nabo munana mukyala we ayina babiri abaana abawala bagenda kwa kashi ya molo nabo bayina ne mmodoka mwatula mbamu babiri ne waka wasigalawo babiri abasirikale ba polisi 15 banna Uganda abasirikale balabikako nga Museveni ajja munyonyi obanga bagashagulanya ayigira kibuga eno banna Uganda bakaba abasirikale bonna bali mukono enteekateeka za Kyagulanyi bazeteekerateekera naye enteekateeka z'abanna Uganda bakuma mu kibuga teriyo joint security yali ezifuddeko tujjenga joint security ebitongole byonna birambudde ekibuga ababbi bayitawa bavaawa awali ensikowa biyumba ki lwaki wano bafaanana bwewa tekibangawo naye Kyagulanyi bamweteekerateekera n'abakulu ne basigala ku monitoring naye teriyo monitoring kamera zaali badde ku CPS oba nateete we ziri nga waliwo abatunuulira ekibuga bagamba naye oyo musajja oyo ng'ayita nnyawo yaani eyo emmotoka namba plate eyo enywedde amafuta liita 2 ebadde eragawo kubanga gwe mulimu gwa monitoring ku kamera abali ku center naye omuntu najja n'akuba n'agenda ye twebuuza for the first time leero kamera za police tezitulaganga ono State Anthony gwe batta entinda kagezi tezitula mwatu kuluno we situlaze nze napinga akatambi buno obutera okulaga nti abakozi bakuba abaana ningamba abo ba kindergarten ne babakola olina akwata omwana n'amukasuka wansi omwana alinga kapa naddamu n'abukabuka omukozi n'ava mu ntebe n'amugwako bwati mwene ne babasansabaza nga bw'okatunuulira ennyo n'okeetegereza gw'omwanya omukozi okuva ku n'alinya omwana emyaka 4 mama we n'amusangamu n'amukuba tteke mu kiwato ebintu ebimu tulina byegendereza waliwo ekikwate oba oluko olw'okukwata abaana baffe ba foot soldier waliwo akakwate olw'okukwata abaana bakola bukanyamu ekyo kijja bwe butambi obuwola bannakyemalira bakola bingi nagamba nakyemalira alinga musawo wa Kifaalu baali bamukunyumiriza kuwakola oluganda omusawo wa Kifaalu amayembe twamusoma aggalawo essabo n'azikiza akataala nakkuba emiggo nagamba bajjajja bagambe ekigobera tolimu nga yakwewenyula kati waba oyagala omugamba gamba bajjajja bagambye ndeeteyo siringi 12 ajja gamba tekisoboka nakyemalira nakyemalira akuttira omuntu najja n'abuuliriza ate n'akuwa n'amabugolo nakyemalira batta akuliyetingawo embeera abaana ne bamala diguli ne babeera ku street emyaka 7 n'ateekawo recruitment y'amagye wano osanze baakaggwawo ne poliisi omwana oyo n'afuluma ng'alaba ono yamuzadde atandikidde mwana mu 6 alina pistol cadet yakulira operation ye Katwe nakola okufiirawo akusooka n'akukyaya najja n'akununula n'olaba nga Godfather naye ng'ate amakolere ennamanve tataddewo mbeera nti omukyalina ono ajje ne general manager abasigadde bawana olese so okiraba ndowooza naye abaana baffe beera nakulonda nakupakinga bimuli naye ng'emirimu egisinga era twagala ba investor naye batugasizzaaki ekyokusooka bafuna tax holiday nze buli enyamakati ne wenkuba akalulu n'enfuna ne basasula sente zange za NSSF tandikira mu musolo nze nanye mbadde nkuwanga nkola nfunye akasiimo nguwadde wabula omusajja azze investor ye atandikidde ettaka alisanzeewo afunye goodwill ya State House omusolo gwa bwereere registration ya bwereere bamuwadde balooya ne capital wabula batugambye investor wawa atalina capacity ekola factory nakasongola n'atambuza raw material n'ateeka ennamaavu era investor y'omu tax holiday ya myaka 5 okitegeera tax holiday myaka 5 omuwadde ettaka omwewoledde sente ezokola abakozi nyakuwa ku sente ntonotono omwadde n'amagye omwadde n'obukuumi kampuni yawa ne Uganda teriko ekuuma amagye yaba investor ekuuma amagye era omwadde n'agatambuza sente ze era investor yemu n'omuwa chance n'afuna license ya investor n'afuna ya distributor n'afuna ya wholesaler
neyaliteira oba okyali awo nga ne butukutuku mu kkubo bwetolooza ebijuyisi bwetolooza engano kati oli liteira ne Munnayuganda bwe yali badde oyo investor naye n'amaliriza mu musingi agukoze eki akuzizaayo ye Munnayuganda n'atafuna mukisa kyekiretedde embeera eno yonna parliament etunula bwe bwavu olaba omuntu omu atutte emirimu so kati singa nze manufacturer batte Mugerwa n'abeera distributor yalina dipo Lukwago n'abeera wholesale Nachazi n'abeera retailer netunoonya ba consumer byonna omuntu atawa musolo nojja weesanga nti omukazi alina saaluuni ekittante ennabisaalu ebusega mu Kisenyi asasula omusolo naye nojja weesanga nti ekyamaguzi ekinene nga golodi tekisasula musolo obwo bwe tubagamba Kyagulanyi bwagamba tekimwetaaga gamba nti Kyagulanyi assa abaana bafe abaana abo balina ensonga era ndaba abantu Kyagulanyi assa abaana Museveni be yassa mu nsiko balina ensonga okunyigirizibwa omujaasi wa Lutwa yajjanga nga wano wetutudde n'alaba omukazi ow'olubuto n'amusalamu aduyi muyegerayiko wapi awenda kirebe wolaba waliwo load broker nga oba ova e Masako giyitako abaana bafu abasirikale n'abalala abantu baba banyigirizibwa tebaba ba Kyagulanyi nze kyongamba nti mu maka gonna Kyagulanyi alina genda bagamba nti mwalidde ekyeggulo batemulidde kyaggulo olwaleero abaana baddayo ku ssomero keera ku makya ne kamera zo olaba abaana abagenda bonna abaana bakyali waka wiikisi zigenda mwezi bali waka abantu bawuzaamu ku njeyo abantu bawuzaamu limu y'empapula kakati gobojja n'ogamba nti Kyagulanyi assa abaana kusebaggala kubanga ebyo mulya nnyama nze nino bibawo kusebaggala olaba kusaapoloka gwa woviira wana wali banka otuuke walimba muddu awulira lole yava waggulu n'enyiga abantu 40 sigamba nti bano nabo bafena kiri kifu kubanga abantu baagala obagamba nti bino bitandikidde ku kati ku mulemo omwagulanyi waliwo olutalo lwatukiwandiisa tetukiwandiisa nga Sebaggala ajja ku State Square yasemwogerere ye President Nyero wa DP olutalo lwali awo kennonoonye kansala Malagala bamukuba omuntu ekira Kyagulanyi yaliwo twalwaniranga mu kooti ekigambo foot soldier kigambo ne waliwo youth brigade waliwo ekiseera we twali nga ab'emiggo bafuluma mu CPS abo Kyagulanyi bakuliranga ne balumba society ne bagikuba emiggo nga miggo bakuba bukubi miggo youth brigade yali ya Munyago ya Sebaggala yali ya Sebaggala kati omuntu agamba manya ge kakyuse Kyagulanyi teyaliwo eno mukuziika gye twabadde youth brigade yalumbako Lukwago ne Nambozi ne bakuba emmotoka yaabwe era Lukwago n'agamba mulyanyama ya kamandi ngate nga nze nalina Kampala saaziika nina bwe naziika ebitiyana so n'olwekyo nze nsuubira bino ebize birwawo kusemwogerere yayingirirako emmotoka nga olaba emaya awo wenyini emaya kyegamba abaka semwogerere mukaluka 96 omwana wa Gilbert Bukenya yafaako so kati saagala gamba nti abantu okufa tukisanyukira era embeera ng'eyo yeetaaga okubuuliriza akabenje kavudde kuki obubenje buzze bubaawo waliwo abafa nga bava ku mbaga ne bayingira omugga ne baggwawo waliwo famire yali eva mu kyalo kati temme kuddira kufa kutuke ku Kyagulanyi Katonda yamanya okufa kwe kugenda okusanga tube bakkiriza oyinza okuba nze waliwo ekatwawo naziika omuntu nga badde atudde butuuzi nga olaba kiddedde ennyumba negwa nemukuba nga talina mpewo waliwo ennyumba yagwawo ngenda kifumawo mu kibirabira emmotoka negwayo abantu bonna babajjayo baweddeyo omusoto omuntu musigaddemu omuje gwa bamutuka mu kitiititi abantu ne bavaayo ye n'agwa ne kumubojja n'afiira kati Allah bwatyo bwagera tusaasira zi family naye muleme kulowooza nti bino ate nze nkubuulira nze abantu abo mbaagala buli kye tugenda kyokola abantu babavumirira baagala bakube nga gwe tolina bantu bo abantu beetaagisa
ate bano omupiira ogutali mu bantu abo tegunyuma era omupiira gunyuma waliwo nga lwa bakuba enduulu abasakanya era intimidation eno yetegekera 2026 waliwo olabye omupiira nga bagambye bagobya abawagizi mu kisaawe vile yabadde gusamba vibe tewaba kati bagobako abalina vibe fuutu soja abamu bakiyamaani babyabo abamu baana bemakerere baso eno ovulo that is maje gakutta okufuga fuutu soja kyetagisa mutima nakwagala gwanga lyo si Kyagulanyi nakugamba Kyagulanyi ye Reverend Father Seka atukulembedde butukulembeza ajja kuvaawo bishop mufuti era nagamba struggle tebeera bwetyo nti Ssaabasumba afudde erubaga bagaddewo Supreme Mufuti afudde ebe kibuli bagaddewo tusonga busonzi ebintu bisigala bigenda maaso era tebakulimba nagamba ensi yonna ruling party opposition yekuli yetingibwa etya muntu akuba kunyigirizibwa emisolo tasoma abasomesa tebasasulwa abantu bakoli bubi ekibanja kyo bakitwala kati Kyagulanyi yaliyo omusajja yayo kyemmotoka ku boda yali kwa fuutu soja kikoleka ekyo fuutu soja kyali akikoze yo obubbi obuli mu kibuga twali Masaka nge Kampala babba era fuutu soja yadduka amajasi bameka bakwatiddwa mbikolobe gwe tewawulirako omujasali tewawulirako omusirikale ali ku ddala lya regional police command oba operation command ababba omuntu nadduka mu ggwanga mu nsi yonna oba omuntu abba mabugo mu kika abantu nga bakuŋŋaanya abo tebasobola kubulamu wabanga bafuutu soja be babba twebaza abaguddewo ekisaawe security yabadde tight nnyo babadde beetegekera bafuutu soja kujja kubba n'ebijambiya byali awo kati eyo bakuterawo kangaba nakyemalira bwatyo akozesa nnyo kasemufu okujja ku nsonga mwana wange ogenda mu bintu bya Kyagulanyi talina muntu gwagamba nti jangu omperekere abantu bagoberera nsonga Kyagulanyi talina mwana wa muntu gwe yafunyisa lubuto nti yali agenda kukola S4 ffenna ensonga ezituluma nze mulya nnyama ndi wano naye ebizibu byensanga mu bannayuganda tuwe school fees meya twagala kino tufiiriddwa bye biŋŋamba tufune pulezidenti omulala twenda pulezidenti mulala so tuyina kukola ekyo ekyabafuutu soja mutima na ovulo teriyo omuntu yazaalibwa nti fuutu soja abo bakiyamani b'ebyalo babavubuka baana b'emakerere ne mulya nnyama namba kansala meya bemupimba omukisa kutuwa Kyagulanyi zaakoze we ziba 10 mbadde mu 98 juzi wano zitambudde mu Buganda kubanga emirimu gya Salama Road nga gindi bubi naye zonna nzitambuddeko twagende Fort tebalangayo bubbi netugende Kasese tebalangayo bubbi netugende Hoima tebalangayo bubbi netugende Paida tebalangayo bubbi netugende Arua tebalangayo netugende Oduparaka tebalangayo bubbi netugende Sere tebalangayo bubbi netugende Mbale lwaki mu Buganda ate nga tebalanze nti batubbye Arua twava Arua ne batwala Oduparaka ne tutambula mailo 10 twasula Paida saawulirayo omuntu agamba nti fuutu soja yamenye edduuka lyange oba yabbesi babawano lwaki mu Buganda bwe muteeka akavuyo ebyo mulya nnyama nze nyina okutuula wansi n'emigamba abantu twagenda Embalala Kyagulanyi naggula office president ne twetooloola ne tunoonya awaliraale nga baagijje ne tuyitawo wonna ne tugenda ku kisaawe nga bataddeyo amagye omanyi bateekayo amagye okutiisa abantu abatuuka ne gavaawo ne bagamba mbulaale ebadde ya mulembe kati babakkiriza okuva ku makya babadde batandikawo ttanga tebabba ne tuvaawo ne twolekera Kabaale tiya gaasi n'avuga laale twagikuba mu kkubo tewaali yabba ne tuva e Kabaale ne tujja tusula Embalala ne bafuutu soja ne twolekera Fort Portal twayita Ibanga tebabba ne tubeera Fort Portal ne tuyita mu kibuga ne tugenda gye twakuba laale tebabba ne tuve Fort Portal ne twolekera Hoima ne tubeerayo ne batujja Hoima mu kibuga ne batutwala eyo munda tebabba ne tukomawo e Hoima ne tusula e Hoima enkera ne twolekera Arua ne tuyita eyo yonna ne tugwa Masindi ne twolekera Hoima manya Arua
ne tusula epaida ne bya wakati enkana tuza mini press conference ndine president tebabba ate nga waliwo tuwanezo mu Eastern zenkugambye ne tuyite pakwa kiweyo yonna ngobi tewali olwatuuse mu Buganda obubi ne bugamba nti foot soldier erite libibibwa ate wona nga tuba n'abantu abatweyungako kekalike wagambye nti ennaku zino obutambi bungi nnyo kubagira lwaki obutambi bungi nnyo ku street nga n'olutambi lwa Kawesi tetulufunanga olwa Jjajja Katumba tetulufunanga olwa Kirumira tetulufunanga olwa Ssekakira wennakasero wano waliwo kamera tetufunanga lwakirya manyi ebweyogere Abdul Karim ennakazifunanga wabula obwababbi ku street bo bulabise ak'omuzimbabwe kalabise ye byenyama lwaki abeera ku nnyimba ekiro olaba we basetinga pesi nakyemalira ogwo mulimu gwe ekyokusooka kuteeka mu fiya batte fiya eri public ekyokubiri nga ne bateeta kyesiga mulya nnyama ye mulowooza mulya nnyama oyo si yeye tatya nabali ne mubeerawo nga buli kiseera buli omu atya munne bateekawo obutwa ate ne bamumaketinga bananga abantu bali obutwa abantu buli omu n'atandika okutya munne so kati eyo embeera gwe mulimu gwa nakyemalira kyova olaba nkugamba nnyo mwe bannamawulire olusinga muze bagamba awo tetugendawo nakyemalira amaketinga nnyo ekintu kya Kabaka tumubangi kimugattako ki anti kati manyi balese budget Museveni akola byonna obimanyi eddembe ly'obuntu waliwo abinoonya kubanga bakimanyi mulimu kubanja Kabaka waliwo ababuuza nti mu ntalo zammwe ez'ebyobufuzi n'okusinga kati bibaddewo naye kati NUP waliwo ababaka ba palamenti abaaganye okusayininga ekiwandiiko ekigaba commissiona naye balondo byewe muganda nsobola kusayininga goba muganda nsobola kulwana lutalo nti Kasirye ne batte tuyingire mu lutalo nti ngobe Kasirye sijja kikola akati onaliwo ngagane kandi Kasirye yabba NRM ekisooka I don't trust Sekikubo the rest Sekikubo bagera bintu bituuse ne bakolawo ebintu olumala nagenda akimakadi y'enyale ne mundu eriwa nzenga kulya nnyama era Sekikubo abantu baliyo sewe baza Sekikubo ku street bagaba kulemete babadde tikasibire teyakubyewo ekigambo nti Messi akomewo ekisanja mulina okujja ne tugayagaya ensonga zino nga tunywa n'olwendo lw'amazzi ekyokusooka Kyagulanyi yababbyeko show ey'okulwanyisa obukenuzi babadde balina okusetinga NRM Opendi yali metroni wa Anita Amongo akijja kitata sayininge nga Anita Amongo yali mu kintu anti takiriza nguzi ekyokubiri yakajja ekyokubiri lwaki ya president nga tali ku list nalo prime minister bani minister of finance legal committee and bali bwana abali asente bano kubanga Kyagulanyi yabasooka yo ate zenkoze eki bano bakola ensobi naddala owange okubeera kubanga nze omusango gwe nkusalira ow'ekitiibwa kubeera mu meeting eyeegabanya naye teriyo newenfulumano nengabo emitwalo 10 anayinza okubuuza nti zaaki ekyokusatu butasiba nti n'abalibeera bakamishona balifuna ekyokutaano wetubaba bagaba emidaali bagamba omulimu gw'okoze mulimu ki gwakoze ddembe lya buntu kiki ekikuweesa ebitaano okuva ku mugongo eri abantu tulwanyisa kino gwe wa Nuupu okoze eki ekikuweesa ebitaano? That is my question. Neze sina ku muntu sente ye sente nze nasambako omupiira nga waliwo timu bagiyitanga Red gundi awe katwe nkubulira amazima nga ndi musajja musiraamu yagala eddiini yange naye nga ndi muvubuka naye nga manager waayo atunda bwegga yazaawe katwe College naye nga bwenzi jagenda najjayo sente mukamba kitange Allah ansasire nga zonna sina zibanye
oli yayimba seze newe gisula mu mutoyi naye enkola era ne Nuupu tekozesa mateeka kubanga ne Museveni wababa sente za mateeka tagenda kumenya Bank of Uganda ezeggwanga ayita mu mateeka ga supplementary najja yezo okuyigiriza okunywa kaawa najja yezo okuyigiriza abantu okuwaata najja yezo eddwaliro supplementary neyewo obuwumbi 2 n'ekitundu za kulyako buli naye nga mwami Museveni akyali aki kubanga emyaka egyo baba bakujja ku nnyama ku sukaali ekigero okutamu supu ate nento zirina ali akaro muhogo na musera mutwala sente ezo newe abagenyi kakati okukozesa amateeka kubanga bannakyemalira bakozesa amateeka aga trafiki agaki ne gakwata naye gatuuka ku ggo wasomako akatabo k'amaka ga Wansolo genda okasome ojja kulaba enkola ya Museveni Buskwiro ogwalina mulimu ki bawambizi ne Boskisa ne balinga bana ba players gendo demo kasoma bona katambulira ku Uganda buzifanya bovaawo ogenda owulira oluyimba lw'abasudde enimiro y'okubuganga kubanga mu nyimba ezo temulira zino yangu tugende okufumita empere bigula bigu naye tuwulize ennyimba ezo zirina amakulu ojja kumanya ensi yo bwetambula era nsanyuka nnyo juzi twali mukusabira Paulo Kafeero president n'agamba nti mu nyimba za Kafeero zonna njagala nnyo oluyimba lumuvubuka munnange kubanga abantu basaba ebifo olinaga njagala kubeera Lord Mayor ngenge tabeeranga kuna akulira basaba ku street bye bizibu bye tulina njagala kuba Lord Mayor omanyi nka tufe tukulidde ku mulembe nasoma nasala naye dda ng'okulinnya bbaasi ya UTC omanyi wato nakula toyinza kukwata kutu kati ng'okwata kutu abagamba otuuse okusoma era nga bw'ojja mu bbaasi oba oli ne maamawo oyisa omukono nga bagamba tajja kusasula tannakukwata kati n'abantu obwa Lord Mayor bafudde bano bempulira kubanga mu Nuupu twagala tube n'enjawulo eyo ojja kutuukayo so kati bino erina abafuutu sooja waliwo ebigendero bya mirundi eki nakyemalira ayinza okukozesaako ekimu okutukuba ku street oba okukwata abantu bonna kubanga bamanyi nti jimu zonna ziri mu ghetto era kati abaana ba ghetto beeraliikirivu kulimu abaana abakuuma ebizimbe nga tebenyigira bintu ebyo ate abantu abasinga they are security operators abasinga okukola ebikolo bava kuli awo babeeraawo buli genda ku poliisi olaba abavubuka abaliwo bakola ki balikola ki bali awo era buli wosanga abapoliisi ekiro amagye nga gatambula galiko abavubuka 8-6 bebayita ba defense bo bali awo batambula nabo bayinfoma baki so kati nakyemalira tewaliwo kintu kijja mu ggwanga zinagamba nti nakyemalira yonna gye bali bagamba nti ajja nakivubo gwobeera wankulu nolengera mulengere n'omulabako abina kivubo tebamulaba talina kintu kyaleeta nga kiyamba bwe wa bulijjo okujja nga kimukuumira mu buyinza ne ttiimu ye tewaliwo kirala gwe kikwatako nga bo nabo kiri eki okimanyi ekibagatta bannakyemalira n'abantu babali mu gavumenti n'omuntu wa bulijjo musolo ogwo mugawuliziganya era message tozifuna wali ofunyeyo message egamba nti ebitabo bya ku masomero byazze wali ofunyeyo ekigamba nti textbook zazze naye ofuna zaaki musolo tukwebaza osasudde URF nye sente zaayo wali otunulidde biru y'amazzi kuliko omusolo gwayo kuliko ne service fee ate nsasudde omusolo sikwe kuva service fee yange nakuzina amasanyalaze ogula amasanyalaze ati kye kyekugamba naye kuliko nze mmanyi nti bw'osasula omusolo gwe gugenda mu service fee amasanyalaze bwe gafa ndeeta gundi wange bali badde bagamba nti biru enejja twakudaabiriza ku maziko ebbanga bweriti tukubanja kino naye buli mwezi osasula service fee ate osasudde omusolo teguvaako service fee ate nosasula ne VAT ate ne sente ez'ogenza okusasula abawoota bazikyajinga kati waliwo atwala obutwazi ezo ezivaako zosasula ku charges osasula omusolo ogwa gavumenti ate ne bakukyajinga nosasula school fees banka yo nekujjako ebbiri kyokka nanyini akawunti bamukyajinga zendeese mu banka gavumenti era bamulowooza obwavu buvaawo
omukazi anoonyeza miliyoni oba mitwalo 4 ga school fees agenda okutuuka mu bbanga tetujja ziri 2,000 ng'obulayo 2,500 wabula akaunti kwenteeka banka ejjeko ate nayo abankinga bamujjako charges nanga azze okubankingako gavumenti etunula. Olaba obubbi wa Uganda si enkunganya ya sente z'omusolo kati zebagamba ogenda mu URS n'avaawo nga temwagala batema. Ati nkugambye banka zifugibwa gavumenti nanyini account buli mwezi bamujjako sente kubanga current account checkbook bagijjako sente kubanga yo banka ekolera ku sente zaffe loan bagijjako sente kati ono ow'essomero yafuna loan fena tugamba musasule mu banka ABCD buli ajja okusasula n'abankinga abankinga ku account yabatte direct essomero oba essomero baliyita batte njakugeza kuggwaliwo bamukyajinga kati ate nange z'okusasula nange nensasula ne ku masonyalaze bwekityo ne ku mazzi bwekityo n'okuweereza sente bwekityo ezo zaani. Abaana ne bakaaba abayimbi Kyagulanyi bagamba n'abagamba bakozesa ennyimba zaffe kampuni z'amasimu ani atwala sente ezo kyovula biro byonna tebasobola biisa etteeka tebasobola aliriisa agenda kuba Kyagulanyi. Omuyimbi tekimwetagisa muwa bumbyo omuyimbi kampuni ezikozesa ennyimba zaabwe ono omwana ajja kukuba music kampuni etwala akayimba ke akayimba ne kafuga gundi tafunako ani azitwala ate nga amakampuni gasasula. Olwaleero Kyagulanyi bye yayogerangako bituuse ebimu bituuse yagaa nti mukiweemu akaseera mukaaba kino ne kino kijja ebimu bituuse naye bigenza okutuuka nga abamu bwe yabyogeranga nabo njakozesa mbeera ya geto abamu takyabonga nabo oba tebakyabonga naye baga nti kino watugamba kiri nekijjayo naye kalige nagaye nti katabala baga nti fena tufiirwe Kyagulanyi nawe ogenda kufiirwa naffe oba otufiiriza. Nakugambye olutalo lwonna ekibuuzo kiri nti struggle kubanga bali mu struggle bawagira idea n'agikulembedde yeeyongera maanyi eyongera kuvumbeera abantu batuuse okwetamu oyo propaganda struggle gyentegeera nagitandikira ku Ssemwogerere n'avaawo jana mu mukaaga ne Ssebaggala najja teyesimbawo peesi gy'amaze nayo myaka 2 yakwatako obuyinza nadda Kyagulanyi abamalemu amaanyi Kyagulanyi yabuzizaani struggle ebeerawo lwakuba tukozesa kigambo kya struggle. Opposition ebeerawo opposition eringa mwana muwala oba yasoma oba teyasoma oba mulala oba ayogera oba kasiru afuna ebbere n'okuza omukono emabega ebitutwala mu opposition byekuliyetinga byokka siriza kujja n'enkwegayirira woba olaba TV yaffe abantu abali ku ssaawe nga balinda misolo bafuluma beesooza ab'amaduuka Ifrix bafuluma beesooza abalimi bafuluma beesooza abalimi bakasooli omuntu alina okulowooza abantu batandikidde kunoonya n'abanunula kati Kyagulanyi abantu tebamwagala kubanga yawasa babbi abantu bamwagala banunula suubi lyabwe kyova olaba beesi gyabeerawo emyaka 2 Bwanika najja ne bagaana Sebaana najja ne bagaana Mawo najja ne bagaana Mukwago ne bagaana abamu ne bagendako ne mbuyeekera tebabagoberera okutuusa bwe balengera Kyagulanyi Lukwago abaddawo mu kibuga nga abantu bagamba Lukwago waffe okutuusa abantu balengedde mu lyannyama gw'oyita bwe bagamba batya mu lyannyama gyandikola bannannyo kuwa omusolo ne babonaabona embala ne babeerayo akatale tebakuze sirina muna kutya teriyo muntu mu kibuga ng'anyigirizibwa mu nsi yonna ng'omwana we tamulabako amwana wa abaana 6 tubeera ku graduation bato kimanyi wa graduating naye okuva mu nursery paka lwokola graduation pate milioni 4 muzeeyi yazijjangawa otuula waka weeyi n'onoonya kamera lwaki oyagala kubeerako mu office nosanga omwana yasoma ng'amalidde mu boutique
oyetaka mugamba nti Kyagulanyi anzisa nsonga abagimanyi olina agenda ku ballot paper n'agitambuza bwati n'antanoonya Kyagulanyi n'atiikinga kikofiira si buti tuba tumayo mu bbaafu tuba wa sente mmeka baba wa sente kati bano abakyuka ne bagaa nti Kyagulanyi tumwesonyiwe buli muntu yajja mu nsi muno nga waliwo kasitaka ebizibu biba biweddewo nze nina muzeeyi wange nali mugamba nagaa nti nze nayingira amagye nga njagala kuba kapiteeni kati ndi jjeru kati waliwo yajja mu kibuga nga ye waafunayo 10 bino ebisigadde waliwo yanyigira mu 7 lwa sente nga bwe yazimuwa ebizibu nekikoma ate n'abantu baffe banafu kyova olaba ffe tuba mu sitwago tetugukkiriza kwogera n'abantu abo bazuula obunafu lwakuba abamu sikyayagala boogerako naye baali baganye Ssebaggala okusiŋŋaana Museveni n'abaddukako Museveni lwakulu yasiŋŋaana Ssebaggala n'amanya obunafu naga kuweerera ngenda kuweerera abaana b'abasibe bino byonna bagamba Kyagulanyi babikola Ssebaggala abaana b'abasibe ngenda bata n'atwala Museveni n'amuwa ssente bino byonna ebya ssente bimuwulira byali bibaddewo ne bagamba Ssebaggala aba yakatuuka e Nairobi bano ne bifuluma nti Ssebaggala bamuwadde $500 agenda asoma bonyini be babireeta be bakulabisa bino tebisoose kati Ssebaggala nattasitwago ate nno yali agikulembedde naye lwokuba abantu baali bakyamulinamu essuubi era n'akomawo ku bwa mmeeya ne bamuwa nga amaze okusoma ekyo kyenkugamba abantu nga bakulinamu trust Ssebaggala n'ava okusoma ne bamulinda ku kisaawe ne bamukuba ehuwe bamulinamu essuubi lwe yalinnya emmotoka ne Museveni ne bamuta n'akomawo ate bagenda okulaba akoze alayi era n'akomawo kuno na kaadi ya Nuupu era ne bamukubira engalo bo bakwagala ozze gye bali kati eyowere yammwe zisigiriraako buzibu kubanga ye ndowooza yammwe ennafu nti bwolaba eby'e Masaka abantu babaddewo amakutabire gakutuka ku FDC negakutuka ku DP NRM yennyini DP evuddemu ebibiina bingi ekibiina bwe kitwe kibeera ate ebibiina temubeere ku kikwate abali mu buyinza kati tosobola Kenya kunyumizaayo Kano olwaliro mu ttiimu z'omupiira tukyasobola kunyumya wabeerangawo ttiimu 3 nga baziyita VEC Villa Express ne KCC olwaliro VEC erimu Viper zizo zibulu zayingidde kati omuntu akyali ku kikwate ndingaze nakisoma nti kanemu kanabiri kafumba mwanyi oyo mute waliwo ategeera ku macha waliwo ategeera ku munaana waliwo atajja kutegeerera ddala nga tulina mutegeerera waliwo agenda kulaba nga tuyingidde muganda okijali awo Kyagulanyi yawangudde Munyanyama ye minisita wa local government azuukuke buzuukusi waliwo n'abatakikirizangako nakati takikiriza nti Munyanyama ye meeya emyaka 8 ye yaleba Munyanyama atukulembera atya era obasanga waliwo abatakikiriza nti Kyagulanyi lead of opposition government ye yawangula ne bagigaana okulayira nga ye kyagaana omuyingira amujjukira Mbeberasta amujjukira Mbivulu kyagaana okuyingira fe abamu kyatuyingira era ebiseera ebisinga n'amaka gaffe gava olwekyo maama wo oba taatawo oba mukamanyazaalawo akulabira mu kifaananyi